Luwome yalusibako empambo naye n'agenda n'asimba bassebo ne bannyabo oguzzanga ku busenze omusango bw'otyo n'otoguzza ku butaka nabagamba nti omusango bijanjaalo obirya obikkuta kiro omusango twagwoleza lubaga ebiwalaata byajjula entuuyo osanga omukulu amalawo n'otosanga muto wa leero nabagamba nalumu lwatayombye lwatenda nawakoonyi okuyomba n'ekirebeza empina gabeera mazina ga mudondo nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka era nga nsibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro bannange mbakuutira mbafalaasira mbawanjagira mbaziiranira bwe mbalaamira mugule ekitabo kiyitibwa entabiro y'oluganda olw'edda ekitabo kino entabiro y'oluganda olw'edda kigula emitwalo 6 nze yakiwandiika weesomere ku luganda olw'edda gwe wenna akyetaaga yita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaalaba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku nnamba ya MTN eri kasaalaba 256 788 461 228 njagala ompulirize bulungi nnyo ebigambo by'olulimi oluganda bingi tubyogerera we biteetaagisiza ogerebwa okugeza waliwo ekintu kye tuyita nti gundi agenze kufuka mu ssulo eryo ly'erinnya erigatta ekikolwa ekyo eri omukyala n'eri omwami n'eri omwana n'eri omukadde nti gundi agenze kufuka mu ssulo naye waliwo ate ebigambo ebirala bibiri era ebikozesebwa mu ngeri y'emu naye ng'ebigambo bino byawulwa ku musajja n'omukazi kati ogamba nti gundi agenze kukunkumula mu ssulo n'ogamba nti nagundi n'okozesa erinnya ery'omwana omuwala nti nagundi agenze kukunkumula mu ssulo olwo oluganda lubeera lufu wabula ate obeera olina okukozesa noga nti nagundi agenze kufuuyisa mu ssulo omukyala afuuyisa mufuuyise omusulo wabula tagukunkumula naye ate omusajja yakunkumula omusulo mutereeze olulimi oluganda okukunkumula kikozesebwa ku musajja ate okufuuyisa kikozesebwa ku mukyala kati awo olulimi oluganda muyina okulwawula naye ng'ekigambo ekigatta ekikolwa ekyo kwe kufuka omusulo era ekigambo ekyo okufuka omusulo kiyinza okukozesebwa ku mukyala oba ku mwami oba ku mwana naye ng'oyagadde kwawula ebigambo ebyo njagadde mu byawule mutegeere biyina kukozesebwa ddi era ani ateekeddwa obikozesa nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere banaye kanjira nkoma wano anti nakomeka effumu omukadde akomeka lujja